abasigadde Aisha yabasinga obulungi. Kigambibwa nti omukyalo ono gwe ntudde naye olwaleero mwana muto munnamasaka munnabutambalakozi munnabulemeezi munnabuki munnamitiyana wabula kigambibwa mbu bwe yali agiva emitiyana okujja e Kampala mbu yagira ku booda. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Walabyeko muwala ku TikTok agamba nti nno olina okusaba ennyo nga 8 ogw'omunaana waliwo ekiba kigenda okutuukako mu bulamu bwo. Nga 8 ogw'omunaana nti omuntu yenna no kati nti abataasabye eggulo kyabayiseeko then bwati wasobola post eyo n'otasaba. Saagirabye bambi wabeerayo ki? Simanyi kibeerayo naye yagambye mu nsi z'emyoyo. Ensi z'emyoyo zimanyi? Sinabagenda mu nsi ya myoyo nkyali mulamu. Guys, thank you so much guys for being here. My name is Morris Jordan Skawesa, straight out of Market Entertainment. Aisha, like whenever you like bobota mbodeke neba kulaba no gamba abantu nti mva mu Aromatic Entertainment. How do you feel like when saying that out? Yeah, bulungi of course. Yeah. Because kyemanyi bantu bangi abakyetaaga abatanaba kukifuna kati inshallah nabo basobola okifuna inshallah. Nemba mpulira bulungi. Gumanyi kwa nti no Aromatic Entertainment ekigambo kyokka kimala. Annabelle ali wano ebintu mama mumwagaza ki? Mama oyo alina otuwa ebintu byaffe naye ebintu tebikoleka. Ne lwaki ebintu abibawa Annabelle olw'ensonga omwana bw'aba akola bagamba omuzadde bw'aba akola akolerera baana naye ate bagamba olukula luyonka ennyana baana baalo. Kati mama naye ali mu kuyonka alpha. Kati mwe kikibalumirawa? Kuli si kuyonka, kuli kubba. Olaba Morris omuntu wagende bwe lunabeera ng'akola yadde wamuyamba n'aba ng'akuteresa ebintu bye tekitegeeza muno okuba wamuyamba ebintu ebyo olina kubibba. Linda akuwe okitegeera oba wamuyamba nga ne ssente zamutwala gwe wazimuwa gwe wamukolera buli kimu linda akuwe. Ati nyinza okulinda mpenge okumpa tekutuuka. Olina okulinda because kati awo bobbye aba akwesize ng'akuwadde ogundi ssente ze akwasiza buli kimu ekikye mu bantu bonna ng'alonzeeyo ggwe naye era nawe n'okimanya ssente ze weeru tezikoleka okitegeera. Kati mu buli ngeri yonna si kirungi kubba ssente za muntu ali bweru bambi nabo bakimanyi.
bakimanyi nti ezikoleka naye olowooza abantu b'ebweru bano kubalaba bubeera ku kyeyo ogenda ne targets n'ogamba tageti zange genda kukolayo emyaka gyange 10 bwe giggwako nzire e Uganda sente zentegese e Uganda ntandiko zirya kati olowooza sike kaseera abantu b'e Bulaaya batandika okweterekera sente zaabwe nga tebazisindika waka kiba kizibu kitya ngate nezetusindise eno mulyandye nokomawo Uganda ng'omanyi olina investments za milioni 15 nosanga investment za milioni 10 kyokka ng'emyaka gyo gyonna 2 ogimazeeyo anti kati olaba ebiseera ebisinga kati kankuweereko example y'abali mu nsi zaffe ez'Abawarabu ogenda kwesanga ng'oli asasulwa buli mwezi nga sente ezo agenda ziteeka ku akawunti tamanyi ngeri gyagenda kuvaayo ebiriyo bimanyi okitegeera abamu baba bagenda badipootinga kati bakudipootinga nga sente ozitereka awo jjukira we bakusanga tolina kyojja nakyo buli kimu okireka kati wosangibwa ng'olina sente ezo nga gwe badde ozeterekera oba wosangibwa ng'obadde olina gundi nti bino bintu yange mbigula mbiteeka wano ndibitwala e Uganda nga nzirayo byonna oba obifiiriddwa naye woba olina omuntu gwe weesiga buli bakuweereza sente ezo oba omuweereza nakuweerera wano ekintu n'okomawo ng'okirabirako tutabisanga nati kati awo olina osabira Katonda gwe weesiga abeere mutuufu kubanga tosobola kyewala olaba era newoonafuna era omutuufu womuwa akakadde era aba alina okuwawula kati lisiti 10 aye 10 liryokke bw'oba onjawuddeko 10 it's okay naye ng'ekyenda okinterekedde kati oyo taba na buzibu anti tebalabika wakati ono mama wa Alpha Mulamba mama oli bwe yafa n'amubakwasa ne muna abantu bakyuka mama yakyuka mama yakyuka si bwe yali yakyuka oba sente zino ze zikyusa abantu yakyuka gwe kyobamanyi yakyuka kubanga ffe yatulabirira omuntu we yatuuka okwewerayo n'agamba kandabira abaana bano nga muzadde waabwe afudde buli kimu n'akibakolera aba yali muntu mulungi naye ndowooza abantu gyakoma okula nga alaba emyaka gimugendako tannabakola kino osanga nga okoza kyotalina kukola kitegeera ekiringa mukazi nti wakula natuuka mwegyo emyaka nga tannafuna musajja kati otuuka mu kaseera nga ajja yajja nzijukiza ajja yajja nzijukiza omwana yagamba nti myaka wano 18 19 tukamaze nedda ng'okyali muto myaka 15 nze yakufumbira omusajja ng'alina kalina ng'alina benze ng'alina amamotoka nze nga ntuula butuuzi banvuga buvuzi ng'oli mbirooto n'oyambuka mu 25 n'ogamba kati wano ng'oli totonamufuna kati jjukira ate mu kaseera ako wabawo abakubamu zipaasi ziyiseemu kalotowa mu 25 gamba nti njagala omusajja ng'alina emyaka 35 gyokka n'okudda wansi nga angulira emmotoka nga mpa n'omulimu bamanyi notwekutunzamu kati kamera njagala omusajja ng'alina bino kati ekibuuzo kintuwotamufuna atabisobola mukwano totawaana nze ndi mwana mumbejja noyingira 35 nga tonnamufuna paasi zikuyiseemu oluusi ofunyeyo n'akaana kati naawe oyinza okuba ofunyeyo n'akaana singo maama tunuzaamu kamera bannange nze nina emyaka 35 njagala omusajja wakati wa myaka 45 n'ataano mukwano bwone bwolina 5 mugumu tojja ogiyingiraana ab'emikwano abaagalwa muli mutya
njagala omusajja ne bweba tolina ssente nze nja kuzimba. Ne kati oba ogenda zimba ki? Oba ogenda zimba musajja kwaja emyaka oba okyasobola okukola myaka 45 oba okyasobola okukola giba kigenze n'omusajja oba okyasobola n'omusajja naye mwennyini aba akyasobola okwezimba emyaka gy'okukola yabanga akola ki kubanga emyaka gy'okukola 23 tuli ku Aisha Beauty Glow tetwababuziza nako Asha Beauty Glam Asha Beauty Glam tuli ku Asha Beauty Glam. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Netwababuzizaako era de banyabo bane mwasize mu banyabo ne basebo aseti muri bulungi channel joliko bagita Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media mweleza wa mta Morris Jordan's Kawesa Namasaka's finest nchaziza omukyala asinga obulungi mu kitundu wano wetuli mu Aromatic Entertainment mulimu omu yekka gwasinga obulungi mulimu omu yekka amusinga obulungi ettala ly'ekibuga Kampala obulagwe oyo yekka yasinga Aisha obulungi mu Aromatic Entertainment abasigadde Aisha yabasinga obulungi kigambibwa nti omukyalo ono gwetudde naye olwaleero mwana muto Munnamasaka munnabaki Munnabutambalakozi Munnabulemeezi Munnabuki Munnamityana wabula kigambibwa mbu bwe yali ediva Emityana okujja e Kampala mbu yagira ku boda awulandeka kigambibwa mbu yatuuka e Kampala ekyali kimuleese tekwali kuzannya firimu kyali ki naye olw'obulungi bwe batandika omulaba ba producers ne bamusika paka ng'ali mu firimu kati mbu era kigambibwa mbu n'edduuka lino sente ezaalikola mbu Aisha jatubuulira mugamba kuti Aisha soka obuze ku bantu then tweyongereyo nenga sinabagenda wala nnyo akantu ako kembadde nkozesa ka Makona of Uganda Makona tukusabira tusaba Mukama Katonda mu ddwaliro gy'oli Mukama Katonda akuteekekeza okakane okomewo otuweereze kituufu Makona tukwagala oli musajja mukozi tusaba Mukama Katonda bambi akuteekekeza owone tusaasiranye abasanyuka TV aba Next Media Group ona tubasasiddeko nnyo kwanga mwaviiriddwako abantu bamu okuli Mukulu Badru RIP okuli n'omwana bamuyita Isaac batuvudde ku maaso tusaba Mukama Katonda ate emyoyo gyammwe agiramuze kisa ate ne Makona akuteekeko ekisa okomewo otuweereze olina buli mu Makona dance tutwagala okomewoddemu okutuzinira Aisha buza ku bantu abatulaba mwasibye mutya mugyebaleko kansubire muli bulungi Mukama akyakuuma ffeeno tuli bulungi sofa tetulina buzibu naye nga ffenna twongere okwesabira tutambulire ennyo ku ssaala twekwate ennyo Katonda kubanga ye buli kimu ye byonna yagaba ate era yajjawo era mmwe abalina mugabire ku batalina muwe ku batalina omuntu oba olaba nga yeetaaga obuyambi mugireko ku kyolina omuweeko bagamba kwata ku kyolina ogabe oddizibwewo kuba buli woogaba ofuna so abalina tuwe ku batalina ensi yakuyambagana byonna tubireka ku nsi era nze Morris kyoyagala kyengenda okukuwa kyosongako ebyaddala nsonga ku kyenjagala songa ku kyoyagala Aisha
Magamaga kyosongako kyengenda okuwa. Aisha olususu lwange luno yes lulungi naye bangambye lwetagamu glowing amukusingako wano. Songa kuchoya. Songe akagundi k'abasajja kaliwa. Akatereza olususu lw'abasajja. Bon lotion. Lotion zile wane abasajja. Ez'abasajja. Mpa ziriwa. Jobompa. Ya meni yena. Jobompa. Bana ngenda nayo. Aisha teri kwefuula. Tuneefulira n'osaba sente. Sisobola kusaba sente Morris. Lwaki kati mbasejje kuwa? Nenga sinagirwa soko mbulire ekole ekyo. Okundi eyambako abasajja abalina dry skin waliwo abasajja nga gundi olususu noba luyoboka ulaba nga luvaako n'akagundi kati oba alina dry skin nga tenoga bizigo oba ogenda kozesa no lotion y'abasajja gyoba ogenda okwesiga ogyesiga mu face n'omubiri okuyambako omubiri osofteninga n'okuba nga teguli dry nnyo waliwo okuba nga wesiga ebizigo naye nga omubiri teguli soft kati ekizigo ekyo kikuyambako okubeera nga guli soft ate nga gulabika bulungi nammwe abalina face abalina face ziri rough nga balinamu obulrashes face tategerekeka abamu babeeramu n'obuntu obwa white mulaba kati eyo lotion ekuyambako naddala omusajja ekuyambako ate si ya bbeeyi Jamaica. $8. $8 joka. Wow. $8 joka kati nze Aisha $8 jimpe aji. But yenga ndiyo se nendete ebintu bya makola bannange. Kati Aisha. Oyina z'abasajja zokka? Tunaona ez'abakyala, tunaona ebizigo by'abaana, tunaona n'emmwe by'abasajja. Kati lotion y'abakyala eriwa? Lotion z'abakyala tunazanjawulo. Okay. Kisinziira ayagala kweruka, ayagala kusigala mu kala ye, ayagala kutangaalamu, kuwona kisinziira kale package gy'abasonzeeko. Ninga yo lotion yo tomanja. Twekutudde. Tomanja. Kujjemu. Nzijemu? But we appreciate you. Ndiku Asha Beauty Glam onako lwaliro nzizeeko okumukyalirako oba oliawo tunyumyemuko ate atulageko ne ku products eziri ku Asha Beauty Glam. We appreciate you. First videos twakola, you guys you came in ne supportinga, we appreciate that. Bani tubasaba muddemu muyongere mu supporting. Mungere mu supporting. Asha ogambye ina ne package. Tuna different packages. Okay. Kati katugeze omukyala ali eyo alina binnamakula. Olina bannamakula? Tubalinawo bannamakula. Obujjako namakula tubulinawo. Oba ogenda kwesiiga kano ka night cream. Tukuweerako ne sabbuuni. Kati sabbuuni oyo omunaaba mu nnaku 5 namakula bamaze okuvaako. Kati wamala okumunaabamu nga weesigamu kano ka cream kaffe. Naye bakesiiga kiro. Osooka na sabbuuni. Osooka n'abamu sabbuuni. Sabbuuni waali. Osooka n'onabamu sabbuuni. Then nomala n'onaabamu ako kagundi kaffe. N'osigamu ako kagundi kaffe. Ka cream ako kenkuwadde. Kati sabbuuni gw'oba ogenda okunabamu yoono. Oba ogenda kunabamu eyo sabbuuni. Osooka kunaaba sabbuuni. Kirabo kyange. Kirabo kyo. Osooka n'onaabamu no sabbuuni. Nga gwe oyina binnamakula. Ajjamu namakula. Ajjamu namakula ne rash. Ne rashes. Face yonna ebeera ng'eri smooth. So osooka kunaaba no sabbuuni. Ekiro. Osobola munaaba ekiro n'emisana. Sabbuuni. So package ebeera bweti. Ebeera bweti. Sabbuuni ne kano. Kati bwe mmala okunaaba. Nga nsooka kala oba neesiigirawo. Osooka of course n'okaza face. Face n'ekala. Bwe mmala okukala n'osigamu ako ka cream kaffe. Olunaku gy'emirundi emeka egyo? At night. At night? Ka cream okasigamu at night. Okay. Okasigamu at night. Then kisinziira kalayo kati ketukuwa okwesigamu emisana. Kisinziira kalayo. Kwetukuweera ka cream kala koba ogenda okwesiiga. Okusinziira ku kalayo. So nenga bye bino ebitandikirwa. Packages zino ozigaba okusinziira ku kala y'omuntu.
okusinziira ku kala yo kuba oyinza okumuwa omuntu ekizigo nga just yagadde kunaaba kuba mulimu era bempuli aba complaininga ku social media okwo nagamba nze nagenda ewa gundi nengula ebizigo nga njagala kujjamu katugeze oba mbalabe oba nkovu ate nakomekerera feesi eyeruse ng'ate wansi nsigadde ndi muddugavu. Ffe tukuwa okusinziira ku kala yo. Okusinziira ku kala kuba aliyo omuntu nga si mweru nnyo nga nze naye naafuna namakula. Ng'omuntu mweru nga nze? Gwe oli muddugavu. Naye kimanyi abantu bagamba ndi wakatakketakke. Oli muddugavu. Ate manager Roger? Manager Roger wakatakketakke. Ate kati nze wakatakketakke manager Roger muddugavu. Morris. Nze nsinga manager Roger obweru. Nedda ssebo. Manager Roger akusinga obweru. Nze nsinga manager Roger obweru. Okujjako ng'ogamba nti nkuwa ekizigo oyerukemu. Mukwano? Baze waliwo abasajja abaagala otangaala. Yeah, of course. Nabo tulina ebyabwe. Anzo ojja kumpa ntangaalemukko. Osooka weesiga eyo lotion. Si gy'olonze? Gye njagala. Naye manager Roger tonsinga bweru. Ekyo kiri ku rekodi. Akusinga. Kati twabadde gyo ne ku seeti nga bali mu kutereeza amataala ge bakozesa bavudde mu shoti yange nga bataddewo amataala ne bagenda ku shoti ye batereezeza amataala emirundi nga 8 ng'agaanye okulabika nga muddugavu okunsinga ng'agaanye okulabika. Gompala na buwala. Ekituufu okimanyi. Kapakagi kano kali ku Asha Beauty Glow. Wano Asha Beauty Glam. Lwaki nina nnyo ekya glow mu kamwa? Obola kuba kisoosa gi ate eri glam eri Asha Beauty Glam. Tuli Mengo. Lagirirako ku bantu wano. Lagirirako ku bantu bannange abatulaba tusangibwa Mengo nswaziza mbadde manyiwo tusangibwa Mengo niya Mutesano University kasita tuuka ku Mutesano University awo wenyini we tusangibwa oba otuuse abasinga mujja kwebuuza Mutesano University yeriwa otuuka Mengo ofuna akaboda nokagamba kwete ku Mutesano University oba Buganda Royal bwe kasita otuuka awo oba otuuse gwe wazza otya? No, kati nze mmanyiwo era nsobola okulagirira naye waliwo kati nenanyini kifo abamanyi shortest routes kati mbadde njagala bawe shortest routes ezikutuusa amangu. Kati wotuuka wali ku CBS FM ebulange Mengo. CBS okirira bukkirizi oba nojja wano Katale Mengo otuuka Katale Mengo akapande ka Mutesano University oba okalaba kati akatale wekagerako bwe kati ku mukono gwenyini ogwa right. Is it right left? Yeah, right. Gwa right. No, left. Ku mukono gwa left ng'okirira egundi ennateete ng'oli Katale oviirako ku left wooti n'ekipande oba okiraba kiriko Mutesa 1 awo wennyini woowetera kati womala okuweta bwoti kati womala okuweta ogenda kusanga ekivaako ekikiyonjo kya kolansi ekyo ekidda ku Mutesa kyo kya right. Kati wokirira ekipande kyaffe oba okiraba era kiri ku kubo kwennyini Mutesa wano University eri wano etuli wano. Asha wangi bagamba mbu Aromatic Entertainment nzibu nnyo okuyingira oba kati omuntu kale omuntu okuyingira mu Aromatic Entertainment mbu kizibu wala nnyo like simanyi like bagamba to become a member of Aromatic Entertainment kizibu. Why are they saying like that? What do you think is? Because they don't know. And it's that easy. They don't know what to do. Oh, the procedures. Chairman chakola. Yeah. But oba oyagala kuyingira mu Aromatic, of course ogenda mu office zaabwe n'ojja n'oyogera nabo n'obabuulira ky'oyagala ne purpose ekuleese okitegeera. Kati era omuntu wawuliriza ky'oyagala of course aba alina okuwa chance. Ate n'ekirala bakola auditions.
buli January sekyo kati lwaki omuntu abeera agamba nti kizibu auditions ziba ziranga social media zibeerako bw'olaba akalango ku auditions lwaki obeera tojja n'okola auditions n'ofuna ekifo mu aromatic aromatic esinze bwe yakuyingira gwe just following biba postinga YouTube zaabwe laba firimu zaabwe Facebook TikTok babipostinga desa abantu abamu tebabifaako naye nga bibeerayo era baba beetaaga abantu era babateekayo auditions bwe ziba zituuse era bateekayo kati buzibu ki lwaki bagamba nti nekizibu then ekirala kyenjagala okwongerezaako kwekyo kya Aisha abantu bangi muze nga mukaaba ku social media nti abaromatic banzibye naye abababba omanyi no we babeera ajja ku social media platform yo ku TikTok yenge eno n'ateekayo n'agamba nti no nze ndi member wa aromatic mujje musayininga abagala okweyingiza mu aromatic yes tusangibwa tumiitinga olunaku bwe luti ne bwe luti n'abawa ekifo kati bw'abawa ekifo nga bo bagenda ku olwo olunaku abagamba mujje n'emitwalo 2 oba 10 oba 5 oba 3 okitegeera ku olwo olunaku nga bagenda nga beewandiisa nga bawaayo ne sente nga bagamba mujja kudda muzannye bagenda okulaba mwaka gumu 2 myezi nga tebazannya nga bagamba aromatic ebabbi naye bantu bange nze awo embanenyeza ate nti omuntu alanze nti member wa aromatic tomulabangako mu firimu ya aromatic yonna kubanga kizibu oli member okubeera mu aromatic entertainment natalabikako mu firimu naye gwe tomulabangako wantu wonna ate gwe n'omwesiga nti member ate talina na office kuba abamu bagamba mbu sente zisindike ku mobile money za registration kakati aromatic ddala company number ate sente mbo zisindika ku mobile money ddala kiba kikola company number nga ina ne office ina ne manager ina ne ba mobilizers bwongamba otanda te sente zisindika ku so bane twebereremu aromatic kisoka sinzibu nga Aisha babagambye just follow the procedures ojja kutuuka ku kituufu ekyokubiri mwewala abafere mwewala abaferera mu linnya lya aromatic entertainment nenga tubagala nnyo mwebale tuwagala we love you so much naye kati waliwo Aisha byenjagala ontangazeemu kano ka Asha Beauty Glam Shower Girl akola atyo oyo shower girl wa muntu ayagala okulighteningamu nga gwe already oli mweru naye ng'oyagala okugyako eyo dead skin kati alimu ka scrub alimu ne gundi eyo ng'eya shower girl ojjukira shower girl atali mu scrub naye kati ali 2 in 1 alimu ne scrub kitegeeza oba omututte scrub oba tomwetaaga oba scrubbing ate ngeri nno naaba ki sabbuuni mulimu kinaki ali 2 in 1 mulimu scrub mulimu ne shower yennyini shower girl kati mulimu bali abatwala scrub nagula scrub separate ne shower girl separate akato nayi 2 in 1 kati kino kiri 2 in 1 byonna mu ebiri wow Asha Beauty Glam lightening ebirungi no balancing buli no toning bana abalina gundi nga bamusuweeru wasimanya waddugavu ne kiva ku kyekyo kiva ku butanoga kizibu nedde oluusi ebeera kala ya muntu nga tabalansinga kibaawo osobola okukosanga Morris nga fesi yo nzirugavu naye nga emikono myeru oba nga amagulu meeru oba ebisambi oba omugongo naye nga wasigadde oli muddugavu kitegeera oba nga fesi njeru nnyo naye nga newala tewafanagana fesi kibaawo ekyo osobola nobba nga teweesiganga ku bizigo naye nga just kalayo bwetyo bweri tanka omuntu nga teyeesiganga ku bizigo naye nga buno obugalo buliko nakoozi nga teyeesiganga ku bizigo naye nga obugalo buliko nnaku ate ziba zaavaawo abamu gundi ebaguba mubiri gwabwe abamu body imbalance kazungu nonkogera body imbalance sikeko Aisha tomanyira sikeko body oba skin imbalance oba nkajjewa nesimanyi gyokajja but ne kano nako ku Asha Beauty Glam weekali Aisha ngenda kubuuza ate nga letukaseera 5,000 gyokka anti-aging cream
wano anti-aging kati wano wentuuse tovaawo abakyala abasinga wano webasinga okwagala wano acha osanga omukyala tulineyo mukyala ku kyalo seewaffe naye ku kyalo eyo naye seewaffe ku kyalo eyo mumanyi osalamu buno obuntu omanyi ne mubulaga maama bakatambuza balaga maama ale nedda kati omanyi maama kati namu esimu ya TikTok esimu ya smart twagimulekera twajjamu app ya TikTok kati twagenda omusanga nga kyebakola babutemamu nebabumuwa mu inbox babumuwa mu inbox nti Morris wuuno naye kati ono si mukyala wa ku kyalo omukyala twakula tumulaba naye si ku kyalo ewaffe ne twakula tumulaba naye omubiri gwe alina omubiri gwe guli okay kale omanyi abasomesa naye abasomesa olwaki tebakula because babeera fit bamanyi okubanga oyimiridde olunaku lulamba kyekitegeeza obulamu kunywa caayi nakulya kyamisana noddamu n'oyimirira tebatuula awo wamu nga kati ffe we tubeera n'otuula awo ekyamazima oli omukyala ebbanga lyonna litumulabidde ndowooza twatandika omulaba nga ye alina emyaka nga 35 nga ffe tulina emyaka nga 4 tukuza omukazi oyo bwatyo waali takula tavaawo naye baatugamba kati yagamba enamumusanga kati nomubuuza agamba alina emyaka abiri so abakyala bo tebaagala kolaki kakati wano anti-aging cream so kanyonyole nga gwokakutte n'okakwata kano ka anti-aging cream kaba abantu abatandise ofuna wrinkles mu face nga zikusombowa oyinza obba nga tonnabatuuka myaka egyo gijja enkanyanya bati ng'enkanyanya zikoze eki zizze nga woolaba abantu abamu bafuna envi naye ng'emyaka teginnaba kati kano kakuyambako okupreventinga enkanyanya ezo okujja naawe abadde azifunye ne zigenda okeesiiga emisana n'ekiro tekalina buzibu waliwo bwe tulina ng'okeesiiga kiro lwokka bati kano eno oba ogenda keesiga emisana n'ekiro kayambako enkanyanya ezo okufeedinga ate ne kakuyambako n'enkanyanya empya obutajja so nze nkubiriza nnyo omuntu nti nga tonnazifuna keemanyiiza okeesiige obeere ng'oyo omukyala takula takaddiwa nene bwagamba nti alina emyaka 18 tosobola kikkiriza okkiriza 18 ne bwagamba nti alina 18 kubanga feesi ye 18 ogimanyi nti labayo ekisooka omukyala sirwana bakyala nti muwanvu nnyo mumpimpi bano ab'ekitema sayizi zaffe okitegedde sayizi zammwe mumpimpi wa kitema kati mukubanga mumpi face ye skin ye yonna bwe tekyali straight teriimu yadde akantu akafunfunya bwe kati ekyama ekiri abantu kye batabagamba tebabulya bye bakozesa teboogera bye bakozesa naye nga omusanga yajja dda wano ku dduuka lyaffe kituufu nga yeeyiwamu dda akazigo naye gwemanyi abantu beeyo omukyala engeri gye beefaako nasirika okimanyi bye basinga otumya ebintu wano kutidde abantu beeyo mu byalo eyo bye mulaba n'obiteeka ku taxi mwamunkanya agamba abeera mu kyalo naye alabika bulungi mukwano babeera ku masimu nga balaba buli kimu era bw'amala okulaba akagundi ke ng'akuba essimu ye ng'agamba njako nkola delivery mbeera sayidi zeeno nga gwe ebintu obiteeka ku taxi ng'osirika kati mwamuva eno mukyalo mulowooza mugeze kulaba munnakyalo munnakadde kumbe bye mukozesa e Kampala naye byakozesa abantu b'omukyalo bagula products beefaako ow'omukyalo rutini zonna zigoberera ng'oli Kampala bakugambye nabako ku makya mu ttuntu n'akawungeezi kati wano mu ttuntu zigenda okusanga ng'oli mu kibuga oyiriba nina 8 leka nkuwe 7 kitundu okukakana nga gweokozeseza emirundi 2 yakozeseza 3 yonna agimazeeyo naye kati gwe okyatambula kati okimanyi naye kati abantu kyongi nnyo ntandika gundi eno ng'enkanyanya tezinaba kujja n'obeera ng'olabika kito ng'olabika buto nga tokula mwaka ku mwaka gw'obeera ng'olabika bulungi tuli ku Asha Beauty Glam. Thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment kibira channel ya feno ewagiddwa oba special day leero edition ya leero ewagiddwa banafa ba legit recruitment agency twafunamu koka breakdown aka Ebola
abantu tukyafuna nnyonnyonyi tekyatambula bulungi kutwala baganda bafa ba house managers mu Middle East. Ebola yaggwayo naye bali abeeri bo tebannaliftinga tebanakkiriza nti Ebola yaweddemu babakkiriza naye bikyali awo ndowooza balina bye bakyakebera bagala kwekakasa ate bano baŋŋamba bishe nenge essaawa yonna from Kampala to the world book flights easily on the on the soko komao asa simanyi ogenda soko komao asa tonzirukako ezo messages nga sizibona Aisha gwe soko komao bro ne wamma legit recruitment agency tusanga wali emutunde okumpi ne oba opposite ne Kampala campus gwe nayagala okubeera nga ate mugandawo mamawo sengawo oba mutabani wo ng'emirimu gijje kubyemu e Kampala osobola okubeera nga ate omutwala wali nabeera nga ate asobola okukola mu Middle East nafuna akasente legit nga bwe nkugambye tulina branches worldwide countrywide osobola okubeera nga ate branches zaffe wonna we ziri Embalala ziri Jinja Mukono Masaka Kajansi branches zonna we ziri bw'osanga branch ya legit kyama bukyami obagambe nti nze njagala kubeera nga ngenda bweru nkole naye nfuna akasente tuwagiddwa bannaffe aba mama interior abo bo batunda bed cover batunda emifaliso batunda obutimba bw'ensiri ate nawe nga omaliriza ennyumba yo naye nga tonnagiteeka mu curtain roads mama interior wali okubeera nga ate akikolerako ekyo kyonna nobeera nga ate ennyumba yo erabika bulungi nga mama interior yagikozeeko asangibwa wali ku Arua Park oba enamba ezo zennyini eziyitako ku screen ya wansi gikopemu enamba obeere nga ate omutuukako akola ne delivery ne bwe boli Masindi Gulu Hoima wa asobola mama interior okubeera nga ate akutuukako nakutera ebintu ku taxi ku bus nebikutuukako bulungi nnyo tuwagiddwa banafa ba Nikan Resort Hotel Nikan Resort Hotel abo bo tusange wano Lweza Katale gwe nango oyagala ekifo ekigazi obulungi okutegekerwamu omukolo Nikan Resort Hotel weri tulina outdoor mu garden ne indoor mu room so gwe tugamba nti nze munteere mu indoor oba munteere mu garden wonna wotusaba otugenda okubeera nga ate tukuwa tuwagira banafe aba Brand Pro Properties abo no b'amataka bwenanga oyagala ettaka biratera ku miliyoni 2 nako katono naye nga mbadde nkyakugamba nti no tuwagira bannaffe aba Brand Pro Properties abo bo babatunda mataka biratera ku miliyoni 2 paka ku miliyoni zonna zowulira zosobola okubeera nga ate okugula ettaka tusangibwa wali ezana ku round about awo nyini wetusangibwa osobola okubeera nga ate nawe otwekwata n'ogamba nedda Brand Pro Properties yeba enguza ettaka ate nawe atayagala kudda mu bino byakuzimba abakozi banzi omanyi ababbi babbase abazimbi basse bonna naye abazimbi babbase minti bajja kuwulira bakunyiigira ate banyiigira bakimanyi nti babikola bakimanyi lwakuba si bonna anti era ngambye si bonna mubaamu abalungi naye abamu babbase minti so okwewala ebyo nti seminti wange bamubye ku site mitayimbwa Brand Pro alina ennyumba eziwedde ezaggwa okuzimbibwa ziri side wonna nyumba wojagala ekitundu wojagala ogala njagala zana mu zana mulimu njagala mengo mu mengo mulimu tewali kitundu wetutalina ennyumba Brand Pro Properties so nolwekyo enamba y'essimu yeyitawawo osobola okubeera nga ate otukoonako tugamba nti no tutambula ebyange Morris Fashions Morris Surprises ne Morris Airport Pickup namba yeri wansi beera nga nkonako airport pickup zikola n'ekiro n'ekiro zikola paka sawa mmeka zonna zogwe kasitokola program nange nga nkimanyi kasitokola program nongamba ennyonyi etuuka ssaawa 2 etuuka ssaawa 9 ez'ekiro bweba etuuka 9 nze ku 8 kitundu mba ntuuse ku kisaawe waliwo eyankoze shege waliwo eyankoze shege customer yabadde ava US yazze ne bwe yatuuse ku kisaawe ate yalinnye muntu mulala ate nga yakuyise yes ate nga wooli nga wendi
nga yakoze saa 7 za kiro nvuze amafuta gange ntuuse ku kisaawe mulinze kuba yabadde atuuka saa 7 za kiro mugamba ntuuse ku sente nemuteerako message nemugamba ntuuse message ya buluti yatiikinze kamu nendaga nti taliiko kati ku ssaawa nga nyendoka mbeerawo 7 ndaba ziyingira 8 omuntu yabadde atuuka 7 ssaawa 9 amini ssaawa nnamba aba yagize dda mukubira nga ndaba essimu ezzeeko mukubira nti oliwa nti nzize ne mukwano gwange ng'alina gwe yabadde agambye okujja omunona tubadde tugenda ku kyalo kyekimu kati yantutteko obitegedde mbu beesanze awo bazze bonna kati ye bwe bazze bonna bwatuse tatawanye kunnoonya oli n'amutwalako okumutwalako si kibi kubanga aba asevinze transport we bwe yali baddampa naye inform me aliya oŋŋambe nange nneme kuvuga mu mafuta gange kuva waka kiro saa 7 nga nzize ku kisaawe kunona n'amafuta okuva wano amafuta ga bbeeyi Aisha gagenda mu nnusu kasanvu liita naye nvuze amafuta nvudde gyendi ntuuse ku kisaawe ate noŋŋamba ebyo toliiyo kati nvuga era amafuta era nve ku kisaawe nkomewo imagine 7 gwa kiro nalibadde nambulirirwaye nga neebase seebase mwe mutubalirire man inform me aliya ngamba kino na kino na kino kibikyuseemu tojja era oba ojja kitegeera nemajja kitegeera of course program zikyukanga buli kaddera bikyuka but inform me aliya singa otaamuza omuntu okitegeera ate nga gwe weekyusizza dda ayonoonya amafuta ge omutambuza kiro it's not good kitegeera mwana ndi musunguwavu gyoli tejjukira okutambula ekiro nako si kwangu kyekintu ekisinga okuba risike naye oli yeewaddeyo akukimye ate omukoze sheke mubaamu abasezi mubaamu ababbi mubaamu abatemu byonna bitambula kiro ate essaawa era eziri embi ennyo 7 8 okitegeera mwana oba yabadde alina kyabala oba ntekewo air ticket yo ngenda tingenda ku TikTok ntekeko air ticket yo n'amannya go gwe abaana abakuwe nsonyiwe baamu nsonyiwe next time ayinza kyova olaba kibakirungi olaba oliiwaba akoze program n'ateekako ssente olaba ebyo ebintu nabikolanga naye nabirokanga bakiringa ekitali feya n'omunga ateekako ssente nanze ndaba kiri feya kusinga okolera mu loosi kati gwe mafuta gwomanyi nti nandabadde nsu mukono nabadde nsunsuze wakawala kale tuli ku Morris Jordan's K Media. My name is Morris Jordan Kawesa. Straight out our market entertainment. Aisha, musomero kyasinga ng'okusumbula tewali kyakintu kyali kusumbula ne mu primary ne mu secondary tewali mbu kigambibwa mbu Aisha ono nedda ssebo tekinagambibwa tekinagambibwa Aisha omanyi bw'obeera baana ne Aisha ogenda kuva ku simu nedda mbadde ndi mu kuupdatinga gundi ki software update dagani oli mu kuupdatinga software can't be backed up is lost or damaged your data could be lost ate nga tukola ate tukolera kwenu software update Aisha togenda kunjasamira mukwano tumale okukola olyoka okola ebintu nedda kwendi just mbadde ne mudelitinga app kale Aisha omaze okuupdatinga esimu yo mama tukole ati mune mbadde muri so fast sina kinfa ne Aisha ondabikira nga omanyi
bw'oba oyingira senior wano osanga mbaakabejja baamu mu secondary kati bw'oba oyingira wano tizingamu ndabikira nga gwe yali nonsense mu kukutiizinga nga tebakutiizingamu nnyo kiri awo. Am I right? Nze no saalina fujjo mu ssomero Morris. Tewalina fujjo? Nali sirina fujjo gwe kyoba omanya. Tekisoboka. Nali sirina fujjo. Ate nekirala kati otandika otya okutiizinga omuntu atayogera naawe. Aisha batutiizinganga ku ssomero ng'obeera weetuulidde n'ogenda ku tiini n'ogula capati zo 2 ng'oyagala ziteeka mbijanjaale kawunga nga toyagala kawunga abaana ne bajja ne bazikugyako kati oyogedde naye ekyo bambi nedda tekintuukangako. Tebikutuukangako? Nze amasomero gonna ge nasomerako tiizingi yali takkirizibwa. Tewali we bakkiriza tiizingi ne mu dometry abamu.